obuyigirize si ensonga. Omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu. Mutwe gwe gukweyimirira. Oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde. Anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba, woofiisi za Lugonvuzi Show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate. Oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyola. Bano Uganda mwena abalabira wano mu Uganda n'ebweru w'eggwanga tubaaniriza nate olwaleero ku Lugonvuzi Show ey'ensonga tubeebaza emirimu gye mutuusaako engalo mwebale kubeera nga mukola Mukama abengero bawo mukisa abawo mukisa mirimu gyammwe gye mukola. Ni Olusimbi Terrorism Center n'olwaleero tukomyewo okubeera nga tubabalira ebintu by'ennyumba yaffe gye twasembayo okubala. Twasembayo nga tetugimaliriza era mwene baali bagoberera ennyumba yaffe mugeba ku screen etambula. Twasemba nga tugibazeeko seating ne dining oba oliawo n'ekiyungu. Ntubeera nga twasigazaayo ebintu bitono nnyo bye tugenda okugattagatta mu show yaleero tusobole okubeera nga tugimaliriza olwaleero. Bannayuganda mwenna okusinziira gye musinziira ebweru w'eggwanga ne wano mu ggwanga Uganda eno Olusimbi Terrorism Center. Olusimbi Terrorism Center esangibwa ku Adware City Nakasero ku kisenge UG 23 oyingirira ku Gate 7. Tusangibwa ku 0702 28 5672. Enamba eri ku WhatsApp byonna byagala okubala osobola okujja netusobola kubeera nga tukola ki nga tubikubalira ng'oyita ku namba eyo 0702 28 5673. Eno Olusimbi Terrorism Center mwenna abalabi ba Lugonvuzi Show okusinziira gye musinziira yonna tubaaniriza n'olwaleero. Twagala concluding twagala kumaliriza ne nnyumba yaffe ebintu ebyasigalayo kuba ennyumba gye twali tubala yali nyumba ya bisenge bibiri ebisulwamu sitting ne dining kosa n'ekiyungu kuliko n'ekinaabiro kwogatta ne shade eyo kwaliko n'amadaala. Olwaleero twagala kumaliriza nga tumaliriza ne master bedroom eyasigalayo ne corridor yaayo n'ekisenge ekirala ekimu ekisulwamu kwe kuli n'ekinaabiro ekya master bedroom kwe kuli n'ekinaabiro ky'ekisenge ekirala ekimu ekisulwamu. Tujagattako ne shade wamu n'amadaala ennyumba yaffe tubeere nga tugikonkludinze olunaku lwaleero. Tutandikiddewo butereevu. Tutandikidde ku master bedroom. Master bedroom yaffe okusinziira ku bipimo bye twalina yali yenkanankana square meter 13 n'ekitundu. Ate corridor tujja gigatta wamu ne master bedroom yali square meter 3.7. Then ekisenge ekirala ekisulwamu kyali nakyo kyenkanankana ne master bedroom nga kirina square meter 13 n'obutundutundu 5. Ewamu ze square meter 3 n'obutundutundu 7. Kati tuba nga tulina square meter 3 n'obutundutundu 7 kitegeeza awo tuba twetaaga DSV ensawo 6 nabagamba tuba ne DSV ensawo 6 tulina okusabulamu ensawo za sementi 6 tujja kwetaaga grout kilo 2 twetaaga spacer packet 3 twetaaga n'omusenyu wheelbarrow 12 okubeera nga tusiba master bedroom kwosa corridor kwosa n'ekisenge kirala kimu ekisulwamu. Eyo tugasa ebintu bisatu ne tuba nga tubikonkludinze ku nnyumba yaffe master bedroom corridor n'ekisenge ekirala ekisulwamu. Master bedroom ena square meter 13 n'ekitundu, corridor tulina square meter 3 n'obutundutundu 7 ate ekisenge ekisulwamu kirina square meter 13 n'ekitundu. So ewamu ze square meter 3 n'obutundutundu 7. Ka square meter 3 n'obutundutundu 7 kubisa omutwalo gumu 9 olabe ebbeeyi ya tiles zoba weetaaga. So ebipimo ebyo ebisatu weetaaga DSV ensawo 6, cement ensawo 6,
grout ensawo kilo 2 spacers packet 3 omusenyu wetaaga buli baro 12 tuvuddewo kwawo tugenze butereevu mu binaabiro ebinaabiro tugenda tangira ku binaabiro era ekinaabiro ekisooka ekya master bedroom ekinaabiro kya master bedroom kiina floor waakyo wansi kiina square meter 3 n'obutuntundu 3 ne kibeera ne wall oba wall tiles kiina epimo za square meter 16 bw'ogattako n'ekinaabiro ky'ekisenge kiri kyekisengeyo okubala ekinaabiro ekyo nakyo kiina square meter wansi 7 n'obutuntundu 7 wall ziri square meter 12 so bwe tugatta toto ya floor wa master bedroom ne tugatta ne floor w'ekisenge kyali ekyakisulwamu tuba tufuna floor wa square meter 6 ate wall ewamu ziba square meter 28 kubanga master aina square meter 16 ate kiri ekirala nomo ekinaabiro ekirala kina square meter 12 ewamu ze square meter 28 kati bw'ogatta total floor ne total wall tuba tufuna square meter 34 mu binaabiro byaffe ng'ogasse wall ne floor kakati weetaaga ensawo 5 weetaaga ensawo 5 eza adhesive weetaaga cement ensawo 5 weetaaga spacers packet 3 weetaaga grout kilo 3 weetaaga omusenyu wheelbarrow 8 weetaaga strips ziri pieces 3 metallic strip weetaaga pieces 6 naye nga buli kinaabiro kijja kukozesa strip 3 za strip 6 so tuli ku binaabiro 2 ekya master nekiri ekyekisenge ekirala ekikola ki ekisulwamu ebyo byeweetaaga okusiba ebinaabiro byaffe ebyo ebibiri tutambudde olyanza okumbuuza lwaki adhesive webiri ebisenge ebibiri mungiko kuono adhesive webino wall ate nga square meter nnyingiko kuziri adhesive oba obungi bwa cement oba omusenyu bwe tukozesa ku bisenge abeera mutonoko nnyo okusinga ku bwe tukozesa nga tusiba wansi yensonga eyo nti tukozesa omusenyu mutonoko nga tusiba ku bisenge ogwa plaster tukozesa era olina okumenya sure nti okozesa plaster sand kusinga ddala ng'osiba wall tiles. Tuvuddeawo tugenze ku gundi esembayo tugenze ku shade ennyumba yaffe erina shade bw'ogitunulira erina shade ate shade ziriko n'amadaala shade esooka erina square meter 7 n'obutuntundu 8 ate amadaala galina square meter 3 n'obutuntundu 7 kitegeeza square meter ezo tuyina ewamu tuba tujja kukozesa adhesive cement ensawo 3 tukozese cement ordinary cement yensawo 3 grout weetaaga kilo 1 spacer weetaaga packet 1 strips zojja okusiba ku shade oba ku madaala zojja strips 3 ewamu kakati ebyo bye weetaaga mu bufunze enju yaffe okuva gye twatandikira paka wano olwaleero tugiconcludings ne shade ne amadaala ne master bedroom ne corridor ne normal bedroom kugatta n'ebiyigo bibiri ekya master ekiri mu normal bathroom ebyo byonna byetusobodde okubawa ewamu ennyumba yaffe eyo tulinga abagimaliriza olwaleero osobola okuddayo n'ogoberera okuva gye twagitandikira paka olwaleero tugimaliriza ennyumba yaffe eyo teyali nnene yali ya bisenge bibiri ebisulwamu sitting ne dining ekiyungu n'ebinaabiro bibiri kwosa shade oba oliawo n'amadaala agaliko amatonotono enju yaffe bwe tube tugimaliriza mwena mwena abavudde mabega nga mutugoberera wano ku Housing Materials Center n'abalabe ba Lugonvuzi show olwaleero tumaze okumaliriza ennyumba yaffe tugenda butereevu ku project enene ey'abakama baffe tulina project enene bakama baffe b'e Matanga gye batukwasa okutandika ne wiiki ejja
tulina kuba tubalaga project ye Matanga ku Hill View Primary School Matanga Masaka City yetwolekedde twagala kubalaga omulimu ogwo bwe twagenda ogutandika ogukola tugenda kutandika nga tupima tukulage nga material tumutika nga tumutwala ku Hill View Primary School e Matanga mungena kulaba amakula g'essomero amakula g'ebizimbe so beesize Olusimbi Tourist Center okubeera nga ekwata project eyo nga tukwata tende y'okukola okusiba tiles mu ssomero ku Hill View Primary School e Matanga Masaka City so tubakubiriza okubeera nga mugoberera wiiki ejja oba oliawo n'ennaku ezinaddako oba emyezi eginaddako tugenda kuba nga tulaga project eyo ey'e Matanga. Mwebale nnyo mwenna abadde batugoberera ku Lugonvuzi show eni Olusimbi Tourist Center. Tubajjukiza ntusangibwa ku Adua City e Nakasero ku Yugi 23 0702 28 56 73 0702 28 56 73 temusubwa episodes eziddako tugenda kuba tugenda mu field butereevu tubalage ekyegenda okubeera nga kikolebwa ku Hill View Primary School e Matanga Masaka City mulaba akasozi engeri abasajja gye bategekamu essomero liri era ffe ab'Olusimbi Tourist Center ffe bawadde obuvunaanyizibwa obwo okubeera nga tusiba essomero eryo tiles twagala okubalaga okuva tutandikira okupima essomero kalina ez'enjawulo ebizimbe ebyenjawulo ebiyiga ebyenjawulo tulina kubeera nga tubibalaga okutandikira ne wiiki ejja era mwenna mutwegatteko tusobole okubeera nga tukola omulimu ogwo okuva ku ntandikwa paka yogunaggwera wano ku Lugonvuzi show buli kimu tugenda kubeera nga tukibalaga ffe aba Olusimbi Tourist Center abasangibwa wano ku Adua City e Nakasero ku Yugi 23 mwebale kubeera nga mugoberera programu eno mwebale kubeera nga mwogera Olusimbi Tourist Center. Olusimbi Tourist Center osobola tusanga ku Facebook osobola tusanga ku TikTok ogenda ku Facebook noononya page the Olusimbi Tourist Center era the Olusimbi Tourist Center ku TikTok ku WhatsApp Olusimbi 0702 28 56 mwebale nnyo mwebalire ddala tusisinkane e Matanga tusisinkane ku Hill View e Matanga nga tubalaga project yaffe ngeri gye tugenda okubeera nga tugitambuzaamu okuva ku ntandikwa paka gye tunaamalira waggulu eyo mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi Mukama abakuume abawe kye musinga okwetaaga mwebale nnyo mwebalire ddala. Obuyigirize si ensonga omulimu gw'okola oba eggwanga gy'osibuka si kikulu mutwe gwe gukweyimirira oyingira nga bw'oli mu mbuga ya Sseddugge n'ogifuluma ng'oli mu bedde anti omuwanguzi kisumuluzo kya kapyata ya ppiki. Okwewandiisa mu mpaka za Sseddugge 2023 kutandika nga 4 omwezi ogw'omwenda Septemba okutuusa nga 27 omwezi ogw'ekkumi Oktoba woofiisi za Lugonvuzi show ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate oba kuba ku ssimu 0709 668 566 okumanya ebisingawo. Jjukira nti okwewandiisa kwa bwereere. Sseddugge 2023 Nyoola.